Omwezi oguwedde abatikadde omusajja yalumba omulabirizi w'obulabirizi bw'ennamirembe Bishop Wilberforce kitolwalira omwaka oguwedde ng'asabisa ku Pasika. Kkooti yamwejjereza omusango guno ng'omulamuzi agamba nti baafuna obujulizi okuva mu bakogo obalaga nti Kaddu alina ekikyamu ku mutwe. Yali awulira bogerera mutwe gwe ng'amanyi nti alina amaanyi ag'omwoyo. Amateeka ga Uganda galagira nti omuntu azizza omusango gwonna bw'azuulibwa nti mutabufu wa mutwe, kkooti terina kumusalira musango wabula emuzzaayo mu kkomera nga bw'alinda okusalawo kwa minisita w'ebyamateeka. Minisita alina obuyinza okusalawo oba onaayimbulwa oba atwalibwa butabika okujjanjabwa. Ndagira omusibe atwalibwe Luzira okulinda ensalawo ya minisita. Nga bwe balinda okusalawo kwa minisita, ababa balina ekirwadde kino basigala bafuna obujjanjabi era singa bawonera ddala basobola okuvunaanibwa. Kati kizuuliddwa nga bwewaliwo abasibe ekika kino bangi abali mu makomera ag'enjawulo nga balinda kusalawo kwa minisita. Bayinza okuwera 5-6 ate kyandibadde kiyamba lwakuba nti abantu bano bayambibwa mu bwangu kubanga abamu basusisiza na myaka 10 nga bali mabega w'emitayimbwa. Abamu ku basibe bano bamaze emyaka mingi nga balinda minisita asalewo wabula nga nakati bakyakandaaliridde. Omu ku bano ye Sandika Muhande yalindirira emyaka 25 okutuusa lwe yafiira mu kkomera mu mwaka gwa 2016. Minisita naye engeri ye gy'akikolamu si byangu kubanga oli akakasa nti yatta omuntu. Kati gwe minisita onagamba addayo kubanga oli mulalu ate bw'anaddayo naye ne bamutta. Kati ekitegeeza nti oyo tunaamukuumira mu kkomera mpaka ddi. Luzira ng'ekkomera teririna bisaanyizo birabirira bantu kika kino. Mu bintu bye tugezaako okukola ennyo kwe kulaba nti abasibe bano n'abalwadde b'emitwe tebava ku ddagala. Yadde ne bwe tutabaawo tuba tulina okweyiya ne bafuna eddagala kubanga bwe babanga bavudde ku ddagala kubanga eneeyisa gye beeyisaamu ate ebeera nzibu nnyo nga tesoboka. Abakungu abamu bagamba nti etteeka eriwa minisita obuyinza ku batabufu bw'emitwe lirina okukyusibwa, obuyinza obwo budde mu mikono gy'abalamuzi. Amateeka gakkiriza omuntu okugenda mu kkooti okuwaaba omusango kugamba nti public officer yenna si minisita yekka, public officer oba registrar oba nti alemeddwa okukola omulimu gwe, njagala kye tuyita mandamasi afoosingibwa okukola ki omulimu gwe. Okugonjoola ensonga eno, minisita alina okuggibwako obuyinza obw'okusalawo ekyenkomeredde ku basibe bano.